Kwazulu Natal kumpi matongo gennyini olw'ebintu by'abantu ebyayononeddwa amataba agaleeteddwa namutikwa w'enkuba eyatonya mu ggwanga eryo ku ntandikwa ya ssabbiiti eno era ng'ebintu omuli ebizimbe, ebirime, amasannyalaze, ebyentambula n'ebirala byonna byayononeddwa ssaako ebitundu ebisinga okuzingibwako amazzi n'ebitoomi. Abantu 3 kati be bakafa okuva ku bantu 6 so nga bawerako bakyabuze era nga banoonyezebwa b'obuyinza wabula nga bategeezezza nti omuwendo gw'abafudde gusuubirwa okulinnya. Mu kiseera kino ekitundu ky'e Kwazulu Natal kulinnye Durban wonna wakoseddwa era ng'olunaku lw'eggulo omukulembeze wa South Africa Cyril Ramaphosa yawubyeyo olubu lw'ekigere n'asuubiza okuyamba abantu abakoseddwa. Emirimu ku myalo egiriraanye ekitundu ekyo nagyo giyimiriziddwa olw'amazzi agaatutte ebintu ebisinga omuli ne konteyina z'ebyamaguzi so ng'era amataba gano gaviiriddeko n'emigga egimu okweyongeramu amazzi. Ebyempuliziganya nabyo byakoseddwa wabula nga waliwo n'amawulire g'abantu abatandise okubba ebintu bya bannaabwe. Gavumenti yali esabye abantu abeetegula ekibabu okwewala okuyita mu makubo agalimu amazzi amangi okusobola obutafuna buzibu. Amataba gano we galumbidde South Africa nga bannasayansi mu nsi yonna bazze balabula ku bibamba ekika kino ebigenda okweyongera mu nsi nga kino kivudde ku nkyukakyuka mu mbeera y'obudde olw'obutonde bw'ensi obusaanyiziddwawo ennyo. Ebyo nga biri bityo akudde ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna Tedros Adhanom Ghebreyesus avumiridde eky'amawanga agawerako essira okulisa ku Ukraine ate ne basuulirira amawanga amalala agayita mu kusoomozebwa kwe kumu. Ghebreyesus ategeezezza nti okuyamba Ukraine si kibi olw'ensonga nti olutalo oluliyo lukosa kumpi ensi yonna naddala mu byenfuna wabula n'amawanga amalala okuli Libya, Syria, Afghanistan, Yemen, Ethiopia n'awalala ewali entalo nawo wateekebweyo essira kubanga nayo abantu abaliyo bafiira bwemage. Ono ategeezza nti ensi abantu bonna tebayambye kyenkanyi ng'eraze nti abamu basinga ku balala wabula nga kino kirina okukoma. Okwogera bino yabadde yakava mu ggwanga erya Ethiopia gye yategeereza nti abantu bangi beetaaga okuyambibwa olw'okutaataaganyizibwa kw'olutalo so nga Yemen yeetaaga okuyambibwa mu bwangu ddala, Afghanistan kye kimu ne Syria olutalo gye lwakamala emyaka 11. Bino ebijjidde nga Russia ewezezza kati ennaku 50 bukyanga etandika kukola bulumbaganyi mu Ukraine.